Ememe etejuba efubutula eggambo ate bassebo ne bannyabo ememe y'omukulu esirikira bingi nga takyakubuulidde. Bannange mwebale nnyo mwebalege buli kaseera okundaba eri olubuto kubanga atakuzaala akulaba mutwe. Bagamba nti nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eriibwa akuse. Eyakusinze y'embuga ya kawungu kyokka eyakusinze aba yakusinze ensekere ekwetisa omugina. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka ettumba ali musaza Busiro. Kino kitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda. Kigula emitwalo 6 gwena kyetaaga nze kennyini nze yakiwandiika. Kifumbekeddemu Oluganda olw'edda. Kyokka ate waliwo n'ekitabo ekifumbekeddemu amannya g'Abaganda agawerera ddala. Ekitabo ekyo ojja kifuna ku mitwalo 3 mu soft copy ekirimu amannya g'Abaganda enfakaali enkumuliitu era olutotto. Oyita ku namba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasalaba 256 751 47 kasalaba 256 751 47 oba oyinza okuyita kasalaba 256 788 461 228. Njagala n'okubategeeza bassebo ne bannyabo empaka z'Oluganda tukyagaanye okubeera nti tuzitandika tetuganye buganyi naye olw'ensonga muno twetaaga ebirabo ebinagenda mu mpaka zino gwe n'osobola otudduukirira n'ebirabo tuyimirize empaka z'Oluganda Kasameme 2024. Ntuuse n'olugero lwa leero. Olugero lwa leero lugamba nti omuddu lwabaaga lwafuna nnyina ne kitaawe olugira nti mwana wange leeta wano okufumbire. Omuddu bakimanyi banyaga munyage era ne we yatuukira okumunyaga bamuyita muddu. Naye lwabaaga obanga yayizze n'abaaga omukazi ajjanaga mwana wange ko lwamuyita mwana we kitegeeza awaalaga nti naamuzaala nti mwana wange leeta wano okufumbire. Bassebo ne bannyabo toggwamu maanyi ne woba wava mu famire nga njavu basobola okuyita omwana ate abo abaliko abaabwe oba abaana baaboobo nga babayita byana. Kisobokera ddala ssebo oba nnyabo osobola okwerwanako ebyokulabirako mu birabye ku bantu abatalina we baali kaakati balyanga balangira kyokka ate abaali abalangira kaakati bafuuse kisekererwa. Weerwaneko ebitiibwa ojja bifuna mu maaso eyo kubanga omuddu lwabaaga lwafuna nnyina ne kitaawe olugira nti mwana wange leeta wano nkufumbire. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere bannange mugule ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda ku mitwalo egiwerera ddala 6 n'ekitabo ekirimu engero amannya g'Abaganda ku mitwalo 3 kyo kya soft copy. Oyita kasalaba 256 788 461 228 oba kasalaba 256 788 461 228.